Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yona gye musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Embeera ebayise etya. Tukyali mu lockdown newankubadde abamu bannayuganda baddayo ku mirimu bakakala bya mpola mpola. Tusinzidde Kamwokya ku People Power headquarters era nga tuline official flag raiser wa People Power omukulu Dennis. Tugenda kubanga tuwayawayamuko naye omukulu ono y'omu ku bavubuka abamalirivu abaagala enkyukakyuka naye nga yamanyikibwa nnyo mu kuwanika fulaga. Tugenda kubanga tutunuulira olugendo lwe olw'okuba nti awanika fulaga bingi byazaakola naddala mu nkuuka yawanika fulaga ya People Power nefuuka fulaga. Tugenda kubanga tuwayawayamuko naye atubulire mpola mpola obulamu butambula butya, struggle eri etya, azaakwatibwa emirundi mingi naye nga twagala just tumumanyeeko kintu kino akiyingira ddi bwe tutyo. Omukulu Dennis ogamba twali bangi akulaba yandyetaaze kumanya g'amatuufu. Mbalamusiza nnyo mwenna abalabi baffe abali mu kulaba ETV. Amanya n'eddoboozi Ssennono Dennis omuzirango abasinga gwe mumanyi nga Dennis owakabi the flag raiser People Power. Flag raiser emirimu gitambula giti? Emirimu gitambula nga bw'ogiraba era tugitambuza era twagala enkyukakyuka. So kakati Dennis omanyikiddwa nga omuwanisi wa fulaga. Sooka otutwalemu ojja otya okuba nti gwe awanika fulaga mu bavubuka kijja kitya? Ekisooka kya byonna Dennis nayingira mu kintu ky'okwagala enkyukakyuka era negomba nnyo omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu okuba nga aze okukulembera abavubuka nga ffe bavubuka banne okuba nga twetaba mu nkyukakyuka ey'okugyako dictator Museveni oba nakyemayira Museveni. Dennis nanoonya ki kyenyinza okwenyigiramu ng'omuvubuka wa leero era muvubuka munnange okusobola okundabirako. So nanoonya ekintu kyensobola okuba nga kisindika message mu bavubuka bannange nti twagala enkyukakyuka. Nagenda okulaba nga fulaga yagisobola kubanga fulaga eno erina ebintu bingi nnyo byetegeeza buli weewanikibwa era n'abasajja tebateredde lwa fulaga eyo. Otandika ddi okuwanika fulaga? Fulaga eno nze ngiwanikira ddala akaseera akawererako ddala weewaawo abasinga mwasingako ndabira mu nkuuka naye nze nga nkwata fulaga emabega yonna sijjaga nti no mwaka gumu oba myaka ebiri abula People Power akaseera akeze ebeerawo Dennis nze mpanika fulaga eno era yensonga lwaki efuuse ensonga saagiwummuza okuva we nasalawo okugiwanika. What's your best experience mu kuwanika fulaga? Olunaku lw'ogamba nawanika fulaga ne mpulira nga kyenkoze kyekyo. Olunaku lwensinga okwenyumirizaamu lwe lunaku lwe nagenda mu nkuuka nga njagala sindika message eri bannayuganda n'ensi yonna era message eyo yatambulira ddala era olunaku lw'enkuuka Dennis nasinga lwe nawanika fulaga ya People Power nange nendaba mbutuufu nga message yaffe nga ffe abaagala enkyukakyuka etambudde. Fulaga eno wagiyisaawa kubanga ku lunaku olwo kweyenkuuka waliwo obukwakkulizo bungi baali tebakkiriza kala yonna ya byabufuzi naye fulaga eno wagiyisaawa okuba nti beekanga bwekanzi era in fact waliwo n'embeera eyaliwo obanga baagala fulaga mugijjewo ku stage mukole mutya. Fulaga eno sooka otubulire wagiyisaawa? Fulaga eno sijja gamba nti no nagiyisa wano abula nakozesa amagezi gange gonna okulaba nga efuluma oyingira enkuuka saako n'omuti gwayo kwenjiteeka okuba nga byonna biyingira. Sijja babuusa kubanga kakodyo kange era nkyalina ogiwanika mu nkuuka esembayo y'omwaka guno nga tukola laale zaffe ezisembayo kubanga era tulina okikubira ddala kati wenaababuulira wenagiyisa engeri gyeyayingiramu bajja kukola ki kubuuka naye ng'embeera teyali nnyangu mu nkuuka eyo bwe nawanika fulaga mu nkuuka embeera yali yakazigizigi nnyo baatuuka n'okuggyako TV ne bagisalako ne bateekako programs endala olwa fulaga eyo. Abasirikale batandika okunoonya awanika fulaga eyo ayadde agiwanika
naye nga amaanyi g'abantu wenakakasa nti amaanyi gali mu bantu bali baagala kukutwala kukwatirawo baali baagala kunkwatirawo naye bannayuganda butuufu bandaga amaanyi nange nenzikiriza nti ddala amaanyi gali mu bantu nga buli muntu agezaako okujja okunzijayo oba okunkwatako bamuwerekereza bucupa babawerekereza obutebe so abakumaddembe ne bakuvaako ne bampowa ne basigala kujja kunoonya nga nvuddeyo era mu kuvaayo nakyusa engoye emirundi nga 8 mu kufuluma okusobola okujja nzijamu ezange nenkwata ezoono n'ayambala ezange mba ndi awo ngaekijja kijja kigira kiwaguza nenzijjamu kwegamba natambulira mu mbeera bwetyo paka we nafuluma enkuuka so ovudde mu nkuuka kyekyaddaka abasajja ab'ebyokwerinda tebakunoonya nze bagezaako okunkubira amasimu agantiisatiisa agamu ne gagamponinga okunzita agalala nga gambuuza ki ekindi emabega ani ansapootinga okuba nga nkola ekyo kyenkola kuba tebandabye katikati abala bandabidde ebbanga njampanika fulaga so nzize nfuna challenges nyingi okuva mu side eyo etuyisa obubi era nga omanyi nti nebintu byabwe byakutiisatiisa bantu nakubajja mu maanyi nakubajja ku mulamwa naye basanga denisite kyenkola nkola ki nkyagala ate nga nkifiiringa nti kyekyo kyensobola so byebyo. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinziira okutulaba tuline muvubuka munnaffe Denisite omu kwaba abaagala enkyukakyuka kamu 2021 naye nga ye erinnya aliguze mu kuwanika fulaga ya People Power era nga bw'oyogera erinnya Denisite buli omu amaaso n'ebirowoozo gamutwala ku muvubuka awanika fulaga naddala eyeeyo mu nkuuka kubanga abantu abasinga bwe bamutegeerera kakati Denisite oze era eno fulaga eno gyolaba gye nawanika mu nkuuka eno nina eri gye nkwata ennene nagifuna luvannyuma lwe naye eno gyolaba eno gye mpanika gye nawanika mu nkuuka era ewange ngiteekayo nga kijjukizo eno gyolaba eno ya kakati tugattemu obulamu bwo obw'okuwanika fulaga n'obulamu bwo obwa bulijjo nga toli ku bino ebya People Power kuwanika fulaga obeera okolaki? Nze omulimu gwange esokera ddala ndi muyimbi era ensonga ki owulira Denisite erinnya lyange nasooka dizimba mu kuyimba era nga nze ntambulako n'abayimbi ab'enjawulo bangi singa bammanyi. Kimala bino kukola mazzi kuingiza mazzi mayumba kuinstolitinga amazzi ga mayumba water supplies ezo nazo nezo mayumba toilets drainage system ezo za toilets ezo biki ebyo ya so Denisite ndi plumber gwe mulimo gw'omutongole gwe mulimu gwange okukola ddi ng'obudde tukulaba evu oba wano obeera mukulu waali ebiseera ebisinga woba olina kyoyagala wabako byosaddaaka n'obiwaayo okyegeera n'ogamba kati kiri n'okiwaayo time ntonotono nakino n'oba nga osooka ki okifisinga so kubalansinga so tutwaleko mu bulamu bwo oze okwatibwa emirundi mingi waliwo we bakukwata emabegakaawo waliwo n'omulenzi omulala we babakwata ne babatwala ekawempe ne mubulawo ebbanga eriwererako tusookereko ogwo omulundi tulyoke tudde ku guno ogusembyeyo abantu ne bagamba Denisite afudde ate gwe bakuleeta mu kkooti muno ne bamuwa bbeiro ate gwe ne bagaana so tuwemu experience eyo kyali kiti era bakwatira ki kati abasajja bano boolaba oba gavumenti eno gyolaba etya n'abantu beetaalitidde kuba Denisite siina mundu siina kyakulwanyisa kyonna naye nze ngamba byonna bye bakola bali mu kutya buti kubanga okeera ku makya nojja nosanga ku kitundu kwembeera nonkwata n'ogamba onabbye ppiki bagamba obbye ppiki bajja ne bankwata ekiro ne bagamba onabbye ppiki nga baagala abantu bankoleko mobu banzite oba nabo bennyini bankuba amasasi gabe kuba kyekyali ekigendererwa banzite ekyegera naye ngaekinzisa ki kuwanika fulaga
bagitya otegeera. So bakukutte abantu babagambye obbye ppiki bakujjawo bakutwala ku poliisi bankwata bankuba bankubirawo bubi nnyo awo ne bankuba paka wansi ne bankubira wansi awo balina emmundu nga bagala kunkuba amasasi kyebakola abantu ne bakuŋŋaana ne bawulira ne bagamba oyo omwana tumanyi era ebyo bimugamba bya politics byammwe omwana tasobola kubanga yabbye ppiki tasobola kubba tumumanyi waakuneeno kati omusajja n'aswala oyo omusajja yaliwo SFC n'aswala kyava akubira banne ne bajja ne banjola mangu ne banteekako empingu ne bantwala mu kaseera awo akaali ettula awo ne bankubira eyo bubi nnyo emiggozi kati nga bakuba bagamba ki yankubanga talina kyaŋŋamba akaseera ako abula ng'agamba kimu nabbye ppiki naye ng'abantu bamugamba tulage reference tulage n'omuntu amuvunaana gwe yabbyeko ppiki nga byonna byonna tekuli n'ekimu kyakola kikyalina nange namusaba reference nemugamba leeta reference ey'omusango ogwo gulaga nti nabbye ppiki ondeetee n'omuntu anvunaana nga tabiina bafuba nnyo okuba nga bateekako ebintuntu so bwe bankwata okuvaawo ne bantwala ka polisi kaabwe ne bankubira eyo bandi awo nga balese kabangali bantaddeko bambuze paka Kawempe ne bantulugunya paka webwakya kuba amatu gano gaali gavaamu omusaayi era ne ngatwala nze mbadde nga nfuna treatment era nga bagoozaamu oluvannyuma lwa wiikisi 2 bagoozaamu amatu gange ganeeno. So kati bakututte ku polisi e Kawempe ki ekyaddako ne tubeerawo naye nga bwe batukyumya bwe bakuba ne tubeerawo olwagira ne baleeta abasemwayi CI basemwayi abatulugunya abantu ne batuleeta ne bateeka mu kamotoka kawe ka drone ne batuvuga ne bateekako zimasiki ne batusiba enjegere ku magulu ku mikono ne bagenda nga batukuba mu motoka nga batukuba nga batuyimbisa tuyimbe nga muyimba nnyimba kyolo era ja struggle nga mubayimbiremu nga nabo zibanyumira zibanyumira ne tuziyimba kati webalaba nga olutambudde nnyo nga kibyoyimba nga kuba ekigala ky'emundu ku mutwe otegeera bankuba nendaba n'omuliro owuliro nga gwaka gwe guti otegeera ne batulugunya ne batwala paka mu safe house ne tubeerayo so bwe bantusa ku polisi e Kawempe banzikulako emisango emirala eri bankwata bangamba nzibye ppiki naye twatuuka e Kawempe nga teri musango gwa ppiki gwe bankwatidde nga baleeta musango mulala nga bagamba okoze ekyo mbu simaana kuddeyo kamera simaana zino zebateeka ku makubo busimaana nayokeza emmotoka ya poliisi simaana nayiziza ekipande kya Museveni n'anyiiga byebyo bye baali boogera kati olwo ne luziba nenkeera ne baleeta musango mulala mbu oyo denisite enanga nga yabevenga denisite yabba obukadde 8 era biki so banteeka kubanoonya nga tebanteekako nga tebakiraba kuba twali tetubikoze ebisango byebantaddeko sibimanyi sibikolangako ne banvunaana bandi awo bantute mu safe house mazendo za wiiki ng'emu amaanyi g'abantu ne gannwanirako kulaba nga nkola ki mbaayo kuba bantulugunya nga baagala nveeyo nzijanjabibwe otegeera mu kooti bwe twatuukayo enabweru baleeta misango nagyo mirala omusango gwe banzibako gwali mulala nnyo geba gwali musango ki naye nga si gyenyina ate gye bazze boogera so abasajja baali mu kutya buti nga banoonya ekimu kye bakutyako naye nze natunulira nemanya ebigendererwa byabwe nti baagala bwe balaba omuvubuka ali ku mulamwa afukasinze ku kikyayagala baagala bamukwate bamutulugunye bamucunie so that abe nga aluzinga hope abe nga akivaako ng'akita otegeera. So mukukwata wano bakugamba nti owaye struggle giveeko oba lwaki ebyo tobivaako oba bakukwata bukwasi ne bakutulugunya tebakugambako? Bayogera bingi nnyo fakati ku polisi e Kawempe baŋŋamba twakubuuza ki kyoyagala twalaba biki byemulimu binene twakubuuza ki kyoyagala so nze nabagamba sina kyembaagalako njagala change kyekye nabagamba era bakugamba bakubuuza kyoyagala bakikuwe bambuuza ki kyenjagala nkite so nze denisite njagala nkyukakyuka era singa nali najja mbunonye ssente
nalibadde era nakola ki nazifuna nesajja lwa ssente era sigenda zikwatako yadde nze najja njagala enkyukakyuka njagala enkyukakyuka era kyekyandeeta mu struggle njagala enkyukakyuka. Kakati omulundi ogusembye waliira gwe bakukwata ne bakubuzaawo bagamba Freedenste ogusembyeyo bakwatira ki? Nawe gwe ogusembyeyo nali ntambula mu kkubo nga nkutte fulaga yange nga wenyambadde bwenti nga bwondaba nengenda nga bireko ku bantu beeyo ku masiki eza people power ntuuka mu bitundu ebyenjawulo abantu nga bayayaana density flag raiser nembawanga mu masiki nembaawo ate nga siga nti babeera bakuŋŋanye we bati abula ng'osanga muntu ng'omunoomuwa kati mba ntuuka e Kawanda masiki nga zigaba ku bwereere si za kutunda kubanga twali tusevinga obulamu bw'abantu oluvannyuma lwa gavumenti okuva nti 2 weeks tugenda kuba tugaba masiki tebazigaba ngaffe people power twasalawo okufuna masiki tuzigabire ki abantu baffe. Kati ntuuka e Kawanda bansalako bantega ekidde mabega ne maaso. Wali mu mmotoka? Nali ku bigere natambuza bigere kuva Kawempe. Kati gwe atali mu mmotoka lwaki bakutega ekiddo lwaki bakuyimiriza buyimiriza? Simanyi kubanga we nava bwenti emabega ngendo tunemabega wembadde nakava nga bataddewo ekiddo maaso nga bakiteze naye nga basonga ngunze eno gyendi nga baagala kunsalako nenoonya exit route yonna neebula nengezaako okudduka eno wammanga eno wansi eno Kawanda nga ku masannyalaze nga bakutte agayinja aba bakutte emiggo. Bani olwo abakutte? Aba bakola n'abasirikale bali muleeya. So nengamba kangende nfiire kuki ku kkubo ewali abantu ewaba baagala kunzita nenziruka ewali abantu bano baŋŋamba sigala wano bakwateko nensigala awo abantu bagezaako kubanga balwanirira naye abasajja bayongera okuleeta ebisajja byabwe bikanywa musaayi ne bankwatira awo era nalemererwa okutolokawo. So bakwata bakutwalawo ne bakutwalawo basooka kuntwala ku polisi y'e Kawanda ne banteeka ewundoze namalamu eddakiika ngaaga 3 ne bamala ne bannona ne bannyongerayo e Kawempe. So nga bakugamba okoze musango ki? Baŋŋamba bagenda bayogera bingi nnyo. Oyo DPC yali ayogera simanya wasindisa abavubuka eri bali mu kkuma muliro simanya wamenye posti za polisi byagenda ayogera kati ne baga sina kyemmanyi ntuuka ku polisi era naye banzigulako musango mulala banzigulako simanya okwesitinga violence simanya n'okunyomoola ebiragiro bya Museveni mbwe byokugaba ebintu mu task force mbuna binyomoola nesigenda kukola ekyo kyeyalagira ng'omukulembeze embeera nga bw'ogiraba ng'omuvubuka oyise mu bingi bakukutte bakusibye toliimu kutendewalirwa nti struggle eno eyinza okukuleetera obuzibu obusingakaawo totidde? Kuba kusalawo kyenyinza okugamba bingi nnyo byoba osuubira mu struggle oba oyagala enkyukakyuka naye olina kwewaayo n'osalawo kyonna ekijja n'okkiriza okifeesinga kyenyinza okugamba ekyo. Tutunuulidde 2021 ate era ng'enkyukakyuka tugyetaaga era ng'engule eyo tulina ojjambala mu mbeera yonna baagala tebaagala. Nsonga ki yasalawo n'ogamba kangoberere Bobi Wine n'omugendo gwo gwa people power? Bobi Wine ekisooka kya byonna muvubuka munnange era endowooza ze zawukaana ez'abo abakadde. Bobi Wine ye muntu alumirirwa abantu ye muntu alumirirwa abavubuka ye muntu alumirirwa abakadde abaana tasosola mu bantu mu kikula ky'abantu tasosola mu mawanga tasosola mu nzikiriza ya muntu era akusembeza nga bw'oli era akutwalira mu kitiimu oli. So bintu bingi nnyo bye neegomba ku Bobi Wine era ebyampaliriza kubanga mugoberera nalaba nga nze bwe mba nga muzza emabega ne mugoberera ndaba nga alina kyamaanyi kyajja kyusa mu bulamu bwange obw'omu maaso eggwanga tuba tulikyusizza bingi nnyo byendala bigenda okukyuka mu ggwanga Uganda. Engule neeyambalwa tulina ojjambala abasinga abatandisi bagitundako kapaati
ng'abamu ababadde mu struggle abavubuka abamu bajja ne bafuna ettutumu olufuna ettutumu ne balikozesa ne badduka amwe yembeera mulina muganda wamu Ashbaga Katonsubirira yali mukwano gwo nga tannasala ddiiro Ashbaga Kato wabaddewo bafuulu figa nabo baaliko wano nabo nga battutumu naawe abantu tebabeeremu n'embeera nti ne Dennis City kati ayolekedde kuba ne Ashbaga yatandika bw'atyo bamukwata newankubadde embeera ebyalimu bagamba yeewamba sinze nganze kyenyinza okugamba munnauganda ali eyo ku mbeera z'abannaffe abamu bati abazze batunda ensi yaabwe olw'okuba baagala ssente yendowooza yaabwe ate byeyo ebigendererwa byabwe byabaleeta buli omu ajja n'ekigendererwa kye babwe biraka byali ebigendererwa byabwe nze nga Dennis City siddakaawo nti ŋŋende mu kisago lwa kigendererwa kyakwagala kugulibwa ng'omusayi gwa bannange gwayiika nga baliita Nabukenya baddanyi kyeyune Basini Kawuma ensi yange mbanjiriddemu olukwe so sisobola era sigenda kikola era ekyakirowooza kijje mu birowoozo bye Alright, thank you so much for watching. Mwenna abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala tuli Kamwokya ku headquarters za People Power tugezagezaako okuwayaako ne muganda waffe Dennis City flag raiser wa People Power Dennis City embeera nga bw'ogiraba abavubuka embeera gye bayitamu yakuba nti abamu mugiyiseemu kukwatibwa kukola ki olowooza abamu bagamba abavubuka aba People Power mukole effujjo mulina effujjo ddene mulowooza effujjo terigaana abavubuka abamu okubeegattako nga balowooza bano enkola yaabwe ya nze nga nze Dennis City sirabawo ffujjo likolebwa ate ndaba gavumenti yetukolako effujjo kubanga wetubanga president waffe Kyagulanyi agenze okuziika n'akomawo abawagizi be ne baba nga bamulaze essanyu n'okwagala mwate ne gavumenti ne musalawo oba Museveni ne ligimu ne musalawo mumuteeke misambu mikkubo mumuteekemu abasirikale batandika okukuba abantu b'amasasi kitegeeza mu abakola violence kubanga ffe bwe tuba tuvudde mu kuziika tubeera tufokasinze ku ki kye tuliko bwe tuba tugenze kuziika tugenda kuziika oba mikolo oba wa tuba tumanyi ki ekitututera tuba tukomawo ku ekyo tuba tukomawo nga tukola ekyo kye tuteekeddwa okukola naye abo abantu oba ligimu eno yeri violence yekola byetateekeddwa kukola so ffe tulina kifaananyi kibi kye tulaga ggwanga era olaba omuntu ng'avuddeyo n'agamba bannaaye free honorable zaake aba alina ensonga lwakyagamba free honorable zaake aba alaba engeri gye bamusizaamu ki embi oli bw'ava n'agamba bannaye teetaaga mmere aba alina ensonga avudde ayagala ki emmere ti gavumenti yeereetera abantu okuba nga bakola ebintu ebimu byebakola ki bye bakola ebimu nga tebaliteekeddwa bikola naate ffe tuli violence kakati tuzzeeyo wano ku mulimu ogwo gwa flag omuvubuka ali yandyetaaze okumanya okikola nga kunyumirwa ayagala People Power omugendo gwa People Power oba mulimo nti bakusasula kino kyenkola okwanika flag eno Dennis City sisasulwa ate si kinyumo awula kiri nti kyenkola njagala enkyukakyuka yensonga kyenkugambye mpanika flag eno kai etegeeza bingi nnyo kabonero kamaanyi nnyo abantu asinga tebakitegeera okubeera mu gavumenti eriko n'oleta flaga eya gavumenti eddako ekyo kintu kyala nnyo munnauganda ekintu ekyo si kitono so buli lwowanika flag eno kiki ekikubeera mu bwongo era message ki gy'obeera oyagala okusindika eri bannayuganda zo message gye mba nsindika mba nkulaga nti twagala nkyukakyuka era ali eyo ntwawe olaba flag eno nga ngiwanise era oba olaba akabonero ak'enkyukakyuka nga kakola ki kayitawo oba nga kawanikiddwa kubanga People Power yegenda otujja mu mbeera eno gye tuyiseemu ey'okubonaabona ey'okutta bannaffe ey'okutulugunyizibwa People Power kitegeeza nti gwe ali eyo nze naawe etegeeza ffe ffenna
tetegeeza nti no ya Den City yokka ti ye people power nedda gwe yonna ali eyo oli wa people power oba oli people power. So naawe osobola okukola kyenkola n'okusingako ku kyenkola. Alright, thank you so much for watching. Tukyali wano Kamwokya ku people power offices. Den City nga tumaliriza kyonna obubaka bwe wandyagadde okusindika eri bannayuganda eri abavubuka mejja. Bavubuka bannange mbasindikira obubaka buneeno. Mutunule Uganda gyevudde wetuuse nawa gye tulaga singa tusiga tukyali mu mbeera eno y'okulemberwa omusajja Museveni nga n'emmere mu biseera bya COVID-19 ebalemye okugabira abantu, obujjanjabi bulemeddwa okuweebwa abantu, okuleka okubba obubbi bannansi, okubatulugunya n'okubatta. Muvubuka munnange buuka weebuuse era weebeeremu. Ate ensi yaffe tegulwa bunusu oba eddembe lyaffe terigulwa bunusu, terigulwa ssente. So tebabalimbalimba nga babawa ssente ne mutunda emyoyo gyammwe, ne mutunda ensi yammwe, ne mutunda emyoyo gy'abaganda bammwe, bannyinammwe ne bajjajjammwe. Mumanye ki kye mwagala, kubanga omuvubuka owa leero gavumenti tekwagalirako ddala, era terina wegenda kuteeka nti ofune ekifo mu gavumenti oba ofune ekyokukola, wabula bagenda alondayo abo bassekinnoomu be bagenda okugula balondeyo nga olaba oyo gwe baatwala sigenda muga kuba saagala kwogera amannya gaabo bakyali. Olabe balondeyo abantu abo ab'emitima eminafu aba atutte na muntu omu naye gwe weebuuse mu abo abamu be bajja bagula abatunda ensi yaabwe, obeere ku mulamwa, obeere ku kituufu, kuba ssente tezigula bulamu bwo, tezigula nsi yo. Bano abasajja bagenda kugula, bagenda kukozesa bibakozesa bamale ate era bakwefuulire bakutte, tebagenda kukwagala. Ekyo naawe definitely okiraba, tebasobola kukumatira, tebasobola kubeera obakolere ki, bagenda kutta usi, bagenda kukozesa abantu babe nga tebakwagala, naawe eri babe nga bamaze okukozesa nawe banoonye engeri gye bakuzikiza oveewo kuba obadde wafuukidde slate. So bannayuganda mwebeeremu era mwebuuse, era abavubuka bannange abali eyo abandaba abali mitundu ebyenjawulo, tugenda mu nominations z'abapulezidenti obudde bwonna, tusigaza emyezi ng'etaano okutuuka mu kalulu ka 2021. Naye mbasaba twebeeremu, mwebeeremu, mumanye ekyokukola, muleme kutunda nsi yammwe na ddembe lyammwe ku ssente. Sigadde nze Den City owakabi Bobby Die Hard, freedom fighter, flag raiser, people power. Alright, thank you so much for watching. Mwenna babadde batulaba, kyemmanyi batulaba nga musinzira mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, Ras Al Khaimah, abali mu Oman, abali Saudi Arabia, abali South Africa, all the cities, abali mu Europe, Scandinavian countries awo wonna. Baganda baffe abatulaba nga musinzira mu United States, abali Canada n'ensi endala zonna gye musinzira okuba nti muteekako data wammwe ne mutulaba, mwebali nnyo, mwebalire ddala. Ebyo byonna bye muwulidde ndowooza ya muganda waffe Den City, naye nga osobola okuteekawo komenti ye ku bisinga byayogeddeko ng'omuvubuka oba omuntu ayagala enkyukakyuka oba yenna alina kyawagira. So mwebali nnyo okutulaba. Thank you so much for watching. Oba oli mupya, kindly subscribe. After subscribing ujja kubanga ofuna buli kimu kye tubanga tuteekayo. Mwagala ensi yammwe, mbaagala nnyo.